okuyingira emitwalo 3 owa VIP ate emeza ya kakadde nagamba sente bwe tusiteeka wano bingi ebibawo byotalaba kusabanza agenda kola ekivulu wali wajja kubawa aba chips abakola ezo sente ziyingira muki mufe bana Uganda wajja kubawa abaana abakola zibana zibazikola na ddazi sente ziyingira mu bo wajja kubawo abatunde byokunwa bisigala mufe Chris Evans amwambaza ajja musasula Chris Evans emotoka ye ajja kuteekamu amafuta etofa lisigala ligenda ku Uganda kati buli wawagira owawano manya waliwo ogenda okuwa sente nga totegedde okitegedde katukikole tusobola okugenda mu maaso gwate munaye weteyambe ani anaatuyamba nze nkubulidde eyo tuvuddeyo naye nga nembu tugikujjukiza kubanga tugenda kikuba nnyo 19 November tuli mu luguudo wano kubukedde tujja dusalako gwe planninga ng'omanyi mutwalo gokka okiyingira kakati gwatamanyi nkola yafu wano olwotandika ekyenkya saa 10:12 tumana kibayita kakaawa bye bizibu by'abantu babiweereza ne tuteesa bwe tuteesa namwe ne muteesa bannange mwebale naye kati ennaku zino bitusobedde famire baana amaka ebizibu biri makati awo mukwano baana mukyala mwami baana awo wasusse ebizibu tugenda kukola tutyaye onako olwaleero omukyala yaweereza ekizibu ki ayina abaana kati babiri yali azadde basatu okwali n'abalongo omu n'abuuka agamba omusajja yamulekawo omusajja ati ate ayina ewalala gyali ye omukyala agamba omusajja gyali bitambula bulungi bwe yamugamba nti owange sirina wensula bangobye mu nnyumba tewali kyakola namugamba mbu abaana batwala ewange ewa mama wange ewanyazaala omukyala we yatwalayo abaana ne baba mugobya nti mutwalire abaana be kitegeeza neeri ejyabeera tebali mu good terms tebali mu nkolagana nnungi kubanga bagobera abaana bo gy'ozaalwa kiba kirala kakati omukyala bimusobedde talina mmere atalina wasula abaana bamutunuulidde olaba omukyala oyo gy'alaga bwe bubaka buno bwensoma bwe muweereza Uganda olemwa onagambye nze ekirabira Florence ekansanga mwebale kuweereza Dora ne Siraje oyo nalonga anoonya akalimu konna oyo amwerabire tageza n'asuulawo ezzadde lye sina kindi tulabye anekedde mu kyambalo agende newa mukama waabwe tulabe ewa mukama waabwe omuvubuka ekifaananyi bakireese guno dawo madamu yagambye muteke ekifaananyi kye nange nga nze nyini mutaddeyo ekyange ayina ekibiina mwali ekyebyobufuzi kakati ono gyagamba nti ono gyaba agende wa mukama we mwakirabye people power omuvubuka yadayambadde ya people power kati ono agamba mbu abitwala eri ku base kale batwale ewaka abalekewo lwampaka bwe babagaana obagobe bwe babagaana obagabe nawe tobamuwa ye omulongo eyabuuka yamuziikawa ekyo kibuuzo tugenze wa Jennifer Akika agambye mukyala atwala abaana ewannazaala ne Sezaala obalekeeyo tulabe oba banaabasuula baba mugobeza eyo gy'ogamba onagamba mbalamusiza nnyo Dora ne Siraje omukyala atwale eri gye baziika atwale abaana amale anonye emirimu nze Mrs. Hatebala emukono namataba gyatulabira atulina sagala bagamba naalongo kubeera n'abaana kweno enkomyo gy'olaba abaana batwale obaleke ewaabwe manyi tebajja bakugobya onagamba atya omukyala akwate abaana abatwale ku poliisi abalekere abaana yatambule agende anoonye omulimu Robert Kakanzu gemanyage Fiona Namusoke agambye I try to get passport and you come abroad we work that man is going to come the man is going to become a problem. You know that you are a poor. You know that you are a poor. Don't worry, sis. I pray to God. Mukama yekaika ya yamba. Nagamba man, they want woman who can support them. Okamba kyategeezeza nti ababaana betagama magendo basupportinga funa woteeka abaana ofune passport ogende bwe lokole mukyala muno yagakuwadde bamuyita Fiona Kamalize neono Mam Emmanuel agambye I'm not negative but ladies let's work hard for our kids expect less from men these days they fear responsibilities so these days abaana tuzaala baffe so plan effectively as you pray to God akwe guidance and respect and all hustlers in the diaspora nabo gye bali batoba mu mbeera bwezityo tumulamu ate today tugenda mu lugambo bakita ekyenkya yenze namala owembwa Ekyenkya kikutuusiddwako
afuga ekisaawe babanga bali bagamba ba Gravity yayogera ebyamwocha naye yayogera bwogezi omuyimbi ow'amaanyi tagamba nze nsinga abantu balaba mulabe abantu bebagamba Bebe wabanga yali munene Kamili ne Bobby that is it zembalabidde emyaka 21 nga banene nekati gwe nojja ndi munene nene tubuuza kale bwe baba bavaako kuba basesetuka kati Bobby kuba teyavaako munene nnyo naye bakwali byabufuzi nadda ne bamutawano muyinza okulaba endongo wedda ku bikukujju bweti kati Bebe naye era ali byabufuzi mpolampola Kamili naye ali kwegamba bw'omanyi byonna mubimanyi tugambe nti ebyobufuzi bitataganyizaamu abayimbi abali abanene kituufu ne tubuuza kati olwani afuga ekisaawe kino abakazi babatwala spirits ndaba music wabwe nakuzina abakazi Mabulire abakyala bakisusse okuba mutususseeko nakoze ranking ku lw'omukaaga olwedde mu bulupapula lwabukedde luno abayimbi abaliko abakyasinze abakyala mu mwadi nambe bannaye bakola ku lw'omukaaga soma ku bukeddewo nkulaze era ranking abazannyi ebinnauganda abakyasinze omanye abakyala era bebakyasinze mulumira Florence Nampijjanga abafuukidde ekizibu Jamila Kalonji yali azira akuba yakyusaamu n'abasajja gye bali naye maama ebintu nga bifuuse nnyo oba affirmative action yasukka nnyo ku bakyala nedda bana abakyala bakozesa effort zaabwe kubanga kikuseguya ekintu kibagamba kirumba owino ogenda okole mwena ne muyimba owino kati gwe nogamba mbu oli bamuyambye nga naye akeera nga bwojjukira wano Namubiru Harriet owewandege gwe twalaga juzi ku lugamba yali atambuza mmere n'agula Prado kati kwegamba notunuulira sente zammwe mwina bwe muzikwata empola bwe nyina bwe mwekwata kakati ate nakitegeera nabadde njogeramu ne Palaso eggulo Palaso ali bulungi yabadde abuze nekanza bwekanzi nga Palaso tuli cricket oval yabadde ono olukiiko lw'amawulire agamba naye ajja ku cricket oval nawudde nti ajja mu June Palaso jangu ne tumubuuza mukulu ekisaawe kiri opposite rugby grounds yakikuba juzi naye ne kibulamu nnyo jjukira ndowooza 2017 oba ne tumugamba kati kino kigenda kukola tutenanga nti the Palace of 7 years ago never think is the same man so ne tumugamba okay kati tumubuuza biri byayogera Gravity naga nti bali baavaako ba BBC Bobby Wine Bebe Cool Chameleon nga Chameleon na muganda naga nti ekituufu kiri nti things come and go era bwe kiri kati ffe tuliko kati ani afuga ekisaawe kino n'olwekyo abakazi tubayite mira kamusomeremu ku ranking gye nakola wano n'abantu abalala nnyo of course nabeebuuzaako temugamba wano olaba bukedde ku lw'omukaaga olwedde muyimbi kyasinga amaanyi n'abuuza naye ekisaawe kino kiyinza okufugibwa omuntu nga Lutalo amaininze Lutalo well done naye abulamu nnyo kweganya engeri gye yeekwatanga ebulamu like okutwala ku level endala kwegamba ye muntu ogolaba nga alinza obutasukka level waali n'abeeraawo kati birengo gyewo mangu kubanga wabaddewo wano Bweni Nwaji ne wabeerawo wano omwana Supaisi ne wabeerawo wano Shiba ne wabeerawo Pastor Bugembe ne kati munda eno emboozi we nagikuwandiikira nakulaga katunula wano olabe weesomereko omanyi omuyimbi abantu gwe balonda asinga Bweni Nwaji nanje Fire Baby tobula Dollar Party yagamba nti kerete ki Fire Baby bukede gye tuteeka mu sente Dollar Party 1 million Dollar Party nga 2 December governor kakati Shiba ali mu namba 3 however Spice Dana ali mu namba 2 Spice akoze wabula ebintu bya Spice bizo kusobe oyinza obuuza Spice ayimba nnyo naye gomanyi everywhere Spice consistency n'okubanga omutindo oguteeka ku music wo bamwe abantu abayimba obulungi naye ng'omutindo guganyi mu music kituufu video bwejja tokitegeera naye nga kayimba kalungi ate n'ekirala si kuyimba kokka munnange ne charity ez'okolera abantu ne Katonda ayamba yeyambye bw'oyamba jjukira buli oyamba muntu munno oba akoze eki kati oyinza okuba omuyimbi ow'amaanyi nga waakuwulira charity wakola mmeka 0 nga tewali ojjukira za Bebe Cool ezakafuba Bebe naye ayamba naye ne Bobby yaleeta mukyala we yagamba ayitamanyi muntu alina mutima mugabinga gwa jenje nga Bebe ayinza okuwa sente ne zimuggwako n'akwewolako ezimu nga zimuweddeko ng'atazikuwabebe kituufu ng'omanyi okugabanga ejjenje Bweni Nwaji namba 1 Spice Dana namba 2 Shiba namba 3 Eddie Kenzo namba 4 David Lutalo namba 5 King Sam namba 7 Palaso namba 8 Palaso wange ng'omutadde wala munange brother wange akuba omuziki weyo Pastor Bugembe namba 6 Gravity yali ayomba namba 9 yayagala namba ki yali ayo Irene Namatovu
namba 10 zex biranyi banji namba 10 omanyi abaana bava mu covid biranji yakyayimba ba easy bagenda abamudro babalagawa bonna bagira mu covid nga sinawe yakulija DJ Jasmine toinawo mutadde wano yayimba okujjako kweyambula DJ Jasmine yayimba atwalonze bantu abiri tajjamu ne bwokolotya lwaki talina concert omwaka guno ayimba but she cannot compete in these 20 she's good nkubulira mazima nkubulira akati okweyambula kuba kusalawo kwe tekigana muziki alina okweyambula tukulebesa kuba akyasiza okweyambula omwaka oguwedde weninwaji naye ate yali mu nnamba emu but what I'm saying nemwabi talimu zex nabeeramu bwe tuba tugenda zexi gwayimba mu magazini ne lulemerako oyo gwe nalaba mu magazini dolo osaaga banayenze Jasmine badde mmanyi wali kasita abakyala be batukulembedde wano ngowooza tetuluma abasajja bakulembasaasiraja bera banayomba mbu president wadde nnyo abakyala Ronald alimpa olusuku lwa 70 namba 14 Martha Mukisa 13 bana bintu bizibu kale kati okusinga like mu lubiira ki musinzira ku kinoonya bali ba BBC bakamiri bebe Bobby baba bavaako nga tabakyakulembera kisawe bani abatuufu abakikulembera okitegedde okay kati katulabe kuba byatandikidde ku palaso gye tugambye naye kawe ebirowoozo bye ku ebyo. It is a growing industry. Abasooka bakola bulungi bakuba endongo nnungi era bakyakola bulungi abamu era bakyakuba endongo nnungi ate n'abantu babaagala olw'ebyo ebyakolebwa n'ebyo bye bakyakola abamu naye ate inevitably tekijjaawo nti during this time waliwo era abaana abaliwo abali mu bikola abakoze n'ebyo abamu bye bataakola. So inevitably the industry is growing. Bagamba the characteristics of living things, one of them is they do grow. Ekirungi weebali batema emiwaatwa abalala kwe bakoledde ne batuwa blueprint naye naffe ne twarrivinga na tegezo kanya ne gravity wadde ba BBC weebali naye bavaako nze sikanya gravity mumumanyi gravity byayimba mu bimanyi gravity abawagizi be mu bumamanyi gravity naye nyini mumumanyi so bwawendowooza ye mumutwale mweyo entegera gye mumumanyidde mu gravity bwaliwo engeri abantu bebbo gye bamulabamu eyo. The palace of yesterday is not the palace of today. Today you are looking at a totally different palace, one that God has blessed more. Right now nze obwesige mbuteeka mu Katonda n'abawagizi bange abantu bandaze nti banyumirwa byenkola ebiseera ebyo byoyogereramu era twatambulanga ne tugenda ne mu byalo oba wagye twalaganga nga tukuba obubaala bw'abantu 100 bantu 200 byagejja byafuuka bisaawe. Lwaki walonze olunaku lwa Heroes Day? I'm also a national hero to my fans and also my fans are heroes to me. Bafani bange mwenna muli ba heroes. I'm a musical hero. Okay. Wadde nga bamusinzira ku ki? Kyetusinzira kakati okugeza namba ayiri namatovu ali mu namba 11 kweli wuno ayiri namatovu abayimbi abasinga oyimba mu ggwanga ayina hit kye yakasembayo zabike ayiri namatovu yakola video ekyasinza amaanyi mu covid notasaawo Lydia Jasmine naye naawe simanyi kyomwagaza Lydia Jasmine kati gweyogera ennyimba ze kale 3 eziriko Irene yakoze video endala omwaka guno erinnya ndyerabidde livuddeko efuluma weekend kati nga tagenda najjukira akola culture queen of culture nga South Africa balina Yvonne Chaka no ate ng'ebintu bye bakola biba bizibu kati gwe otunulira omuyimbi one tunulira n'empisa tunulira n'ebirala bingi tunulira kimu kyokka kuyimba Rickman aliwa kakati kanuliriza nyina bayimbi bange babo bannayo bukala yogedde ekituufu abaabwe ababe twagambye bayimbi abiri abasinga only 20 bwe tugamba 30 kati abalala boyogerako bayinza okujja eggulo jingo show bamukutte ate kiki nerabira dda jingo show nokuba ali kuki wakoma kulagana onjumba ye na family ye emmotoka eyo giraba ye yamukwasizza emmotoka ng'eriko ekifaananyi kya number plate mukiso kya number plate nga kuliko ekifaananyi kya president bannange kati bamugamba ensonga ezo bazinyonnyola ndowooza ne general raiso yagamba nti bannange mugjeeko ebintu ebyo temuzzaako mannya ga president n'ebirala ebiringa ebyo kakati okitegedde ekyo ne kibeera bwe kityo naye abantu munaye tebannabitegeera bulungi ndowooza kuba ye mukyala we babiri mulongo eyo ennyumba ye gy'ogamba ye Katonda asule ku poliisi
owa Jingo Show kuba yabadde agivugira ddala bwati Jingo Show awo nga star alina bwe yagizeemu awo bwe bati ne bibeera bwe bityo mpozi eggulo abasajja bano bamadratani kiko wabula baaba omanyi rabadaba bwe Madrat waliwo yambuuzizza nti Madrat yana kiko baawula kakati Madirat owaye bazibu kiko ye munene Madirat ye mutono nabikwatira nno nyina engeri gye nabikwata naye sijja nange bannyonnyola bwe nabikwata kati kiko ono lwakweggulo twaddinganya mu nkola ennungi omanyi nagenda nenjogera nti yayagala omukyalo oli rabbaha omutegedde nagaseeguyo mpalana bwala ne mga muganda wange bino byamawulire era eggulo tweguddeko mu kafuba for the first time noono omumpi golaba Madirat naye engeri gye namukwata yeeyo era nange we nabawulira kati bagamba balabula na badaba obufumbo tajja busobola n'atawulira kati ndowooza olabye kambi birimu ebintu ebyetagaba obufumbo bwaki kana kayimba kafa kekereziya aka Yosefu omutuukirivu sikamanyako obufumbo naye bannange mwogera guno kutokomoka mugambo kubanga omwami yawassa mukyala we Magi Kiweesi namwandu wa AK47 mu bitiibwa gw'ova oteri n'ogamba otherwise wamma nze muganda wange Seegu ya Faizo wawasa ebyabalala byebyo bwebityo kati tugenda kulekera abakulu abo nga balina bagamba bano abatabuseemu kubajjukira bali London ne bagamba nti bagenda mu divorce nga Seeguya nti bakitegeeza biba bingi naawo ssebo tolowooza nti byangungu naye omuntu namula n'agamba nti omanyi nti bayinza oba bali kabali atakaki nga ki ekibazaako oli muyimbi waba alina oluyimba olulala ebyo nga biri awo nga tufaano tugenda bakira ne White Benda yawandiiseeyo abayimbi abalala oli omwana yamuddukako bamita Zultan erinnya ndirabidde naye agenda ddinyonnyola yagenda America mpozi n'ekirala katono nga tubasiibula bannange mbagamba buli kaseera Juliet zawedde tatwala abantu mu America waliwo omwami obayita Kisambira n'omulambo oba Isaac nayo kagamba nti ogenda okulira ku WhatsApp kwe babbira abantu iyani mpereza ssente ono talina lwatwala bweru soka akayimba kagenderera badaba katukamuyingira tulofumbe sebo bambiguma tewali kisinga bufumbo kuweesa kitiibwa Seeguya rabadaba tulofumbe ene Uganda ebintu byatabuka omusajja mwamwogerako ebintu mu nkaaya naawo nga yakafumbirwa kakati ki ekiriwo naawe that nti embeera eri bwetyo twali twogera mazima naye twali tetulagula twayogera kwali tulwendi mutiyasi ng'abasaaga omuntu yenna ng'afuna ekirungi aba mu ssanyu era olina alowooza tebagayiza naye ng'oluusi aba ayogera mazima so tetusanzika nti tulabaddamu obufumbo oba bamugwe mu bufumbo omukazi yamugambye akola kyo kisegere kyagubamu maanyi ate asobola okukomawo wano netuddamu netukola ki netuyira kuba gye mwana wa mwami balina ettaka emuyenga asobola okudda ku ttaka lya taata lwaki omukazi yasalawo anti omukazi asalawo kubanga mubufumbo obumu amufuuse omuntu omu otegeera omusajja osogamba nti twawukane n'omukazi oteko divorce papers omukazi naganze twawukane naawe tokeyo divorce papers omusajja kati ono abadde mwami mukyala tukkirize naalo nga yatwala rabadaba yamala emyaka nga tagenda yatali nyonyi kitegeera tukkirize okitegeera so naalo nga yatwala ki era rabadaba ebintu ebyamugemeseza obufumbo biringa 3 tayagala kukola mirimu waka omukazi ennyumba bwagisanga bwagireka bwagisanga ye bwagira ati nga anyoola omugu wagule ngadda ku tikitoko yamaana abawagizi baffe ku Urban TV ne Bukete TV musibye mutya Urban People abasajja bano babiri abanyumya okukamala tubanveiri batubayanjula eri eggwanga wakati wa kitongole kyaffe Paka Entertainment ne Sundance rekodi yaabwe rekodi lebo yaabwe naye nga tutandise partnership empya kulaba nga tupushinga endongo y'abasajja bano tuge ku ntiko gwakyuma kati gwakyuma
tebukyamenyeka osobola kumenya niwe bakola batya kozina ekyokuba passport tuzina passport twaziwamu passport ezirina passport nawulira mbulembo nagifu erimu office misinde gyemisinde twagala gira bali very talented nasooka otunulire brand liisamu kamera tunulira abaana betusayingiza musima ddala osobola okuzunga nolya sawa lulaba justin tunulira naawe okyankalanya abaana okitegeera so the point is these are very sellable brands kijja kukola so tekisobola gamba gomba ngo bisembayo is bannayuganda bebaza okusooka okumpagira era mbakoola tuve tuwagire coin yuga boys olugambo mu Ekyenkya buli muntu golaba ng'ekizimbe kye kiddukire ku sipiidi ebizimbisibwa bijja ku SH Family Hardware. H Family Hardware basange ku Hoima Road Wakiso ku Kidda ku district oba bakubireko ku lw'ebizimbisibwa ebirungi ku bbeeyi ennungi. tosubwaga